Oh yes, mpola mpola tukwanirizaako mu kitu gwaffe omuganzo gomanyikiddwa nga Uganda mu kamuli bwe twogerera. Precious Remy yagenze mu maaso n'okuba nti aloga munamuliro wa BBS Telfina. Eddoboozi lye lyafudde entabo eva ku ki lwa musajja. Precious Remy si willing kutalwasa we abadde amuteekamu akasente. Omukyalo ono kitegeeza okuba nti mbu yaloze mukyala munne akola ku BBS Telfina. Precious Remy akola wali ku Spark TV ate nga Diana Nabatanzi akola ku BBS Telfina mpola mpola. Atukwaniriza chao in the system of Uganda mukamoli amanya ndobozi wa mtantambi chimso namarunichi boy Maxudi Junior. Thanks for following us all the time, thanks for loving us, and thanks for making us your number one. Now there is ongoing battle between these top female television presenters, that is Spark TV's Precious Remy and the girl herself, beautiful Diana Nabatanzi. There is ongoing battle nga ya musajja, and now fena tukimanyi nti previous days wabaddewo olutalo wakati wa Precious Remy omukyalo nakola ku live wire waliko Spark TV kuogata ne Diana Nabatanzi nga Spark TV presenter amanyikiddwa nga Precious Remy wasn't happy with Diana Nabatanzi. The rumor says that this chick was trying to snitch this Diana Nabatanzi was trying to snitch or to grab, not even grabbing, but to take somebody's husband, her husband. Chitebereza okuba nti omukyalo ono amanyikiddwa nga Precious Remy bambi yagenda maaso n'okuba nti afuna bbaawe amanyikiddwa nga Legend Ras, omugagga ono okuva mu kibuga Masaka, y'omu ku bagagga abakyasinze okuba nti balinamu akasente mu kibuga Kampala, era bagenda maaso n'okuba nti bakola ebintu ebyenjawulo. Omukyalo ono kitegeeza okuba nti yagenze maaso n'okuba nti ayagala Legend Ras mpola mpola Remy, era nga babadde mu mukwano ogw'ekimemete. Tugenza okulaba nga omukyala Precious Remy obulamu bugenda maaso n'okuba nti bukyenjinga mpola mpola, era yagenda mu maaso n'okuba nti obalyawo asuulawo abasajja ab'enjawulo. Twawulirako nti omukyalo ono mbwe yagendako mu maaso n'okwagala boss wa Sterock Uncle Alex. Bino byambu saagala Uncle Alex olowooze mbu bikinaye bino byambu. Then mpola mpola bwe yava mu Sterock asinga yagenda maaso n'okuba nti afuna oluwendo olulala, era nga yava mu by'okuyimba after being disappointed najoininga TV. Okugenda maaso kwe kutandika okulaba abasajja ab'enjawulo. Waliwo amawulire agabadde gavaayo nga mukyalo ono bwagenda maaso n'okuba nti adetinga singa amanyikiddwa nga Edlisa Msuuza Kenzo, era nga bano oboolyawo batandika okuba nti bateekebwa ku lisiti y'omu ku bakyala Kenzo basobola okuba nti yagenda maaso n'okuba nti awasa kwogata ne mukyala mukulu amanyikiddwa nga Rachel K. However much Rachel K was dumped by Kenzo, natandika okuba nti afokasinga ku mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy. By that time Lydia Jasmine yali mu mitambo gya Kenzo, naye yasobola okuba nti oboolyawo agobebwa, era nga Precious Remy yagenda maaso n'okuba nti yeefunza Musuuza. Musuuza kirabika olwamala okuba nti anuuna supu mpola mpola yagenda maaso n'okuba nti akyusa system, era nga Musuuza yasobola okuba nti oboolyawo addayo mu bulamu bwe mpola mpola, era nga kiteebereza okuba nti yaddayo ewa mukyala we oba wa girlfriend we owedda amanyikiddwa nga Nabawanuka Lydia aka Lydia Jasmine, era nga ne Lydia Jasmine yasobola okuba nti adapinga Fikfa Mike for Kenzo back again. Wano nno nga Katonda bwe yagamba nti buli akaana kemba tekasobola kufa kyenda. Precious Remy yagenda mu maaso n'okuba nti yeetega n'okuba nti alabika bulungi okwefaako okuba nti ayongera okuba nti asikiriza abantu ab'enjawulo. Nabwe kityo yagenda mu maaso n'okuba nti asikiriza omusajja omu ku b'ettabu mu Uganda amanyikiddwa nga Rasa Legend oba omugagga Lwasa. Omugagga Lwasa y'omu ku bagagga ab'ettabu nonno kyali wa Trekaman Kisobika, yagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo amugye wasipapa mpola mpola. Lwasa alina akasente, y'omu ku basajja abateebereza okuba nti balina akasente empya n'enkadde, era nga this guy is always respected when it comes to money mpola mpola. Now there is the information reaching our news desk reveals that
as Ross had decided to dump Precious Remy for Diana Nabatans. The battle started from here. Mpola naye nga ngenda bosaba ennaku z'omwezi 17 waliwo ekipi ekijja. Those are Bob Music Awards zigenda kuba nti zijja mu Uganda. I don't know, nkusaba nobeere attentive. Bob by Uganda Beauty Uganda Music Awards zijja ezo bayita music updates ate nga waliwo akayimba kapya nzaalinawo omwana Gunedo Official ko Gatane Palace. Now eyo tuveeyo amawulire getufuna bwe bagenda okuba nti baba tolinga Nabatanzi yagenda mu maaso n'okuba nti obaoliawo kwanibwa musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa era nga Lwasa yasobola okuba nti amufuna. Now Remy yagenda mu maaso n'okuba nti anyiiga era nga batandika okuba nti beexchanging what's mpolampola bwe twogerera eddoboozi Diana Nabatanzi that she usually used to use okuba nti asaidiyo singa Lwasa okuba nti amwagala ennyo kiteebereza okuba nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Precious Remy yageze mu maaso n'okuba nti aloga we twogerera mukyala mukulu ono tasobola kwogera nkiddamu. Precious Remy yabadde akozesa eddoboozi yes eddoboozi lya mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Precious Remy abadde aliwo nga ayagala Lwasa wabula bwe bafunyemu obutakkaanya Lwasa kwe kugendebwa Diana Nabatanzi. Diana Nabatanzi abadde obaoliawo yeeragisa eddoboozi lyalina era nga obaoliawo liryasikiriza musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa okuba nti amwagala. Bwe twogerera kiteebereza okuba nti obaoliawo omukyalo ono bagenze mu maaso n'okuba nti bamuloga tasobola kwogera eddokoli obaoliawo lyazimbye tasobola kwogera era ne ku TV taliiko ensonga kiteebereza okuba nti obaoliawo mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy wa Spark TV ku Gatana Galaxy FM yageze mu maaso n'okuba nti amuloga eddoboozi bino nno byatandise okuba nti bitambula mu mikwano egya Diana Nabatanzi. Omukyala amanyikiddwa nga Brenda yageze mu maaso n'okuba nti breaking ekyama kino ng'agamba nti bageze mu ddwaliro okuba nti bakebera mpolampola bafenza okulaba obulwadde era ng'omukyalo ntakyasobola okuba nti ayogera n'okuba nti obaoliawo alya wano nno kyabatandise okuba nti beebuuzaako mu bintu ebyenjawulo mbu barealize nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Precious Remy obaoliawo yali behind this move y'ensonga lwaki mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes ensonga lwaki mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi tasobola kuba nti ayogera. Diana agamba nti owaaye walibadde ngondeka kubanga nze mwami wo simukwanangako mwami wo sirina bukyemwagaza wabula yali afuuse just mukwano gwange owa bulijjo era nga nali nsazeewo okuba nti nange mufuula mukwano gwange gweokola mulimu muno nga nze gwenkola so sirina nsonga lwaki njagala bawo naye kinnakuwaza nti obaoliawo ennaku zino bambi ogenda maaso n'okuba nti onyiigira eddoboozi lyange lyagenze maaso n'okuba nti nfeera obulamu bwange bwewaliikiriza bambi sina kyennakola Remy bw'obanga really nga gwe ali behind olw'amamiriro n'eddoboozi okunnuma bambi nkusaba mukwano gwange muganda wange osobole okuba nti onsonyiwa kubanga nze ssaawa ezigenda mu mukwano nali mu mukwano ne guntama era ennaku zino nfokasinga ku bettering myself mu movie acting kwogata n'okuba nti nkola era nga eddoboozi lyange lino linnyamba okuba nti obaoliawo nkola ku TV kwogata n'okuba nti obaoliawo nzanya n'emizannyo bambi nkwegayiridde tutandika okufuna endowooza embyolowooze nti obaoliawo nze nkozesa eddoboozi lyange lino eddungi okuba nti sneaking obaoliawo okuba nti snatchinga musajja wamanyikiddwa nga Lwasa. I'm not a snatcher. I only want to to build my career. So please Remy, forgive me. I no longer talk to your husband. Please go ahead of dating your man. Me, I'm still single and not searching because I'm focusing on bettering my acting and my television presenting, and the only way that I can make it to the top is using my beautiful voice. Please let me free. Tondo Gabambi, stop bewitching me because I've never snatched your boyfriend or your guy. I'm still single. Please forgive me. Omukyalo nagenda maaso n'okuba nti alajjana n'okkuba enduulu wabula
Remy agamba nti talina kyamanyi ku bino era nga ne Diana Nabatanzi tamumanyi. Wano nno kagenda kuba nti katunyumira bw'osanganga omuntu w'omuntu bambi muwe ekitiibwa kubanga abantu ayo n'abantu abo bagenda mu maaso n'okuba nti bafuuka abantu abo. Nkugambye abantu bakambe ku bakyala baabwe ne babba baabwe so n'olwekyo tugende mu maaso n'okuba nti tubawa ebitiibwa. Nkugambye bampita Rich Boy Jimso Ntambi Jimso Rich Boy Maxudi Junior. Twegweko mu next episode. Mbagala nnyo. Bye bye for now. See you when I see me. See you when you see me.